Muganda w'omugenzi omuyimbi Mugema avuddeyo n'atabuka awakanyiza ripooti z'abasawo. Ene Newspark channel bali kuba nti nate ogyekumidde kuba nkuleetedde akkiriza mbeere ng'ate nga kuwa tutandikidde munnange ewa Muganda wa Mugema kitalo nnyo kitalo ddala mawulire twagakuwa yava mu bulamu bw'ensi eno sayidizeeyo eggulu naye Muganda we munnange mu kwogera yavuddeyo n'alyoka agamba nti ye teyakkaanyiza na ripooti z'abasawo. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Mukyala mukkiriza naye nganze omuntu nganze temungotinga bubi sikkiriziganya na postmortem kubanga mbadde ntambula ne Mugema mu buli ddwaliro wonna kujjako ettaka bwesasobola genda naye nga buli lwe tugenda tebasobola okukebera mutima mawugwe kibumba nzigo era twasembyeyo okukebera ebipapula mbirina ewaka ndowooza mwezi gumu emabega kati tebasobola kuŋŋamba nti bamubereze nga byonna byonna bifu naye nsaba mu erinnya lya Mukama libeerewo ekyamazima nsaba buli omu mu ddiini ye asabire omukadde azaala Mugema ali mu bulumi yasaba Mukama aleme kuddamu kutunula mu ntaana ya mwana naye agenda kuddamu mu myezi ngeya 6 emabega twaziika kati ne Mugema akoze ki ate ng'ebadde empagi y'amaama tusabire Mugema ekirala kyensembyayo bakwano bange mwanyinaze oyo abadde mukwano gwange nnyo naye nga mwami teyeerya ntama saba mwenna bambi byeyanyiiza mu busonyi bwe oba kati takyayinza kwerwanako takyayinza saba kisonyiwe naye mu musonyi we Mukama amulamuza ekisama okuteraga ndekeeredde saba Mukama mwenna abatodde ababaddewo ku lwa Mugema. Subscribinga, likinga, lekawo baka bwawo mu comment section. Omwami ono gwoli mukulaba mu katambi munnange ye yaliwo nga Mugema ava mu bulamu bw'ensi eno mbu yamuggalira n'amugamba ojja kunkubira essimu bw'onooba ng'oli bubi n'amukubirako awo simanya ekiro n'amuleetera ne ku ddagala kwegamba omwami ono ali mu kunyumya emboozi naye bangi bavuddeyo ne babeera ng'ate bagumusalira nti aleka atya omulwadde gwalaba nti nno ali bubi n'amuleka mu ruumu naye n'agenda n'asula mu ruumu endala. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Waliwo omusawo gwe yali yeebuuzizzaako ng'ambuulidde ekimuluma n'atugamba tuguleyo amakerenda ga Cipro ne ngamuwa n'amirako n'agamba mukoka neebakemu ne ŋŋamba kale naye bw'oba owulira bubi onkubirako ku ssimu nali mu next room ssaawa 6:30 ez'ekiro nankubira ku ssimu naŋŋamba muko mpulira obulumi bungi genda mu mmotoka yange ondeetere Panado mireko obulumi bukendeere awo ng'atudde ku buliri ne ŋŋenda Panado ne mmuleeta n'amira n'addawo ne yeebaka n'agamba mukosula bulungi weebale nnyo n'agamba nzigaliraawo oluggi olwo ebweru ne mugamba obanga weeyongedde okuwulira obubi era nkubira kasimu eyaddamu kunkubira bwakedde yesterday ku ssaawa 1:30 ne ŋŋenda omukyegingako nasanze gwawedde mudda. Ekibuuzo kiri nti lwaki abantu mwagala nnyo abafu okusinga abalamu? Omuyimbi wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira mu lumbe lwa Mugema. Leero Dawudi Mugema avudde mu bulamu bw'ensi wa ffenna lyekkubo gye tugenda ffenna oba oli w'amaanyi oba toli w'amaanyi wabula leero nyina kyendabye simanyi ki kigenda mu maaso mu bannayuganda naddala abatuwagira kangabamu oba Katemba akyali mu ndongo oba kiki ekiri mu ndongo ekitategeereka. Leero ndabye buli muntu ena nga apositinga Dawudi Mugema
ku status ezenjawulo ku Facebook ku TikTok buli wamu nga bamulaga love but simanyi nti obadde Daudi Mugema gyali anaavaawo n'ategeera nti gundi weebale nnyo oba neyeyanza omuntu yamupositinze Daudi Mugema abaddewo ng'ayiribaaziri nga ye omuntu nga ne watimba endongo batunonya abapositinga era agenza okufa nga n'ekivvulu kyabadde alanga ku papaasi era Samisa Kisemakulu akyogeddeko n'agamba nti agenda kuzza nga 3 mu lumu era Samisa kikyakoze ekirungi ennyo Mukama Katonda akuddizeewo abalala tebakikola agambye agenda kuzzayo ssente emitwalo 5 Daudi Mugema ziyalaalese ne Daudi Mugema abaddewo ng'asitwagolinga nga mumanyi embeera yaffe ey'endongo ng'alanga shoye buli wamu njagala ompeeyo abantu 10 ku bantu abali wano kuba wano wajjudde abapositinga posita Daudi Mugema nti alina show nagipostinga kebera kawo kusaniyo nagiteeka nze bade Daudi Mugema nga nsiiba naye nga mbeera naye kiro na misana ndoza naku nga 7 emabegako 8 kuba yajjako komma kintu wali waliwo ku Facebook olwokuna era naye ntudde naye nambula struggle gyalimu ebizibu byalimu amabanja galimu ne wafiidde gyafiiridde era abadde yagenda kunonja kasente kwetereza ng'omuntu abadde n'amabanja mangi singa twegatta ffenna abatwagala ntonteko tupositingirangayo ne mutatulinda kufa kutupositinga Saniyo kozi yayimba kayimba ki Saniyo yayimba maama rest in peace Saniyo kitadonyo bambi netaaga sala zo maama temutusuutanga tufudde mutwagale nga wetuli kubanga twagala bulamu bulungi otwa tubayimbira wukizoke temutupositinga nga tumaze kufa ng'enkola yaffe bwerikkiriza tubeere nga tuwuzaako ku bantu bano wammanga tutandise ne Namulindwa Aprosi Nayigaga Nowelia Lisbeth ogamba otya Nankuka Esther Nakibombo Aida Sofira twagala okutumirako Kawesi Norin Mbabirye Slivia Natale Kulthum katusembyeyo Nalunga Harriet abalala tugenda kubeera nga ate tubakoonako masa okatukutwaleko mu lutalo abasatu bano basisinkanye twogera ku Fulufiga Tamale Mirundi Junior akwosane Amelia Nambala Tamale Mirundi Junior yavaayo n'abeera nga asabula Amelia Nambala ate ne Fulufiga yavaayo n'abeera nga ate asabula Amelia Nambala wabula ate ku YouTube channel ya Tamale Mirundi Junior bano bonna basisinkanye katubeere nga tubikuwa gwoli tiimu ani teekaawo mu comment section kikazi gwe ino kujjamu obusamavu mbutya Amelia omanyi nti buli muntu alina okumusanyusa ate the second omanyi buli muntu alina kubeera mukwano gwo ne Katonda ekyo kyamulema Katonda singa sitaani namujamu emizimu n'agisindika mu mbizi n'akagamba kamugoberere kaagaana kati gwe olina obuzibu gwe kikazi gwe nze kye Amelia wantama nange Fulufiga wantama nkwagaza nnaku which is okay nkwagaza nnaku nze nkwagala bannakola nze nkulaba nina nga naye bannange sirina kyakola nkwagala bannakola nange wantama abaana bange bakunkaka mukazi gwe nze obanyaka nze just tunula tuzi kwanga ni mchala mukuli style mchala mulokole Katonda agamba tusonyuwe ate tuwera nze nakowa tegera nze nange nakowa Fulufiga muntu omanyi muntu ayina okubeera perfect ate obuzibu ono ayina problem si balabe bange bokka ono ayina obuzibu naye kuye kenyini ng'omuntu yeda mejinga n'aterekeramu ono mukazi alowooza buli muntu ajja kutegeera nga ye okutegeera si kwa ffenna Fulufiga obeerawo otya atobeerawo ku bantu which is good ani nakubeerawo ku bantu toyagala bantu bwe nga nkulaba ogenda wano ati ng'obadde wano ono bamuwadde emmere Juni yafunye emmere yafunye emmere lwaki obawadde emmere kisinzira omwana oli agambe okimanyi alindako omwana oyo akugambe nti Fulufiga yansonyiwa nampa ne ku ssente kituufu mubuuze emirundi gyanoonyeza naye Fulufiga omanyi lwaki nze nkwagala kubanga nange nkwagaza nnaku naye omanyi lwaki olina omutima omulungi naye olina empisa embi ffenna tweyagaza nnaku ate nze njagala omuntu w'omutima omulungi ate saagala wampisa mbi kati wano ndabye ng'ogamba ono alidde emmere ono afunye emmere ono akoze bw'ati lwaki obadde obaagaliza okulya Fulufiga kiri ekibuuzo kyo nabadde nkuza nti lwaki entalo mu ba content providers kyenjagala okuddamu Amelia anti nze mbadde njagala n'onasooka aziddemu naye kenyini kubanga naye oyo yennyini ye big problem tajja kuddamu kibuuzo nze kankiddemu nga neesigama ku mazima n'okufumintiriza twafuna okusomozebwa mu bulamu nti obusirusiru abantu babufula content Uganda twasalawo okukyuzinga ebibi Uganda efollowinga bibi Fulufiga toyinza kubona content nga tovuma toyinza kuba wakabi nga tovumye wenjija nkunyonyola nono nabagambe alina obuzibu yayagala buli muntu ategere nga ye bw'ategeera teri muntu asinze kulyetinga ntalo mu bulamu bw'abantu nga Kasuku tabokoza tandika okubala buli kimenke yakireese
bo bagenda buli kafodongo kaforofoto gogolimbo gotegera omuntu ekyo musiru lwaki wakwita obugenda yo nyaka kako nakadi badibede kawasiza musajja omwana omuto olufiga anti ali tuze kukira mbulbuliza anti oli mukutereza entereza olukwero nabo olubalabala yakwata omusajja omukulu sendi yaita omukazi musimanya soma nnyo musimanya ani oyo alina enviiri ezakabuka ezamugongo balako tanyuma kolanga bera mu jampe emu bali yawo yokira content y'okumuma tumuganye nze njagala kwogera mazima onontegeka bwoba yagala okujjawo amazaaga onyuma yagasimuulawo bw'otagala bwogenda simuuna ki kyenkugamba kye kino gwe mpuliriza manyi oba opulitendinga oyagala kubeera mulungi no sina gwe mpulitendinga kubanga no tiwagala kubeera mulungi ate kati ndi mulungi wa ati kuyagala gama ate kyoyagala tekigenda keera kumakya kiveewo omanyi lwaki essaawa ya leero yenna nanumba era ngenda kukwata essimu yange mulumbe ate tugambye okuvuma the only way to conquer fear is to face fear. Yes tebadduka kizibu mu bulamu kati mmwe n'abandi bakiro kanti bagambe abantu abasinga badduka ebizibu tebadduka kizibu tebakidduka banoonya solution nagambye mukwano gwange ne mugamba stress tebagyewala tewali kijjawo stress okuleka nga ekigireta kikoze kivuddewo banoonyanga solution mu kaholiday ekijjawo omusajja akusaba nakwata stress mukyawe funa kufumitira mulato fira koyo yakusookako mute ontagala bulungi nnyo mbugalo funa tadde mu dipo era nze nneewuunya bagwayo ensimbu bulavule simanyi dairo simanyi mukyawa kyawa go wanzaala naye okubuulirira ku bantu kikulu nnyo kubanga full figure mix neyagibakobe buli bakusabira nti ekyokubuulira kyawukana n'okutegeera tusobola obeera nga twabuulirira abantu mitwalo tewali muntu gotabuulirangako babuulira mugole ava mu kisenge okimanyi full figure oyinza okukola ekyakabi muntu nakuvuma n'otamuddamu kiba kyakabi nnyo n'abalala sinze I'm not you am me nze ndaba bampita fala nze sivuba muntu ansinga nze ng'onvuma kale ffe twenkana oli mugagga munna kati nga nze onvuma kakati nze abira ojja kunyusa nnyo n'ataano nga kuwe naye nkusaba 5 baki anti kituufu naye nange okunvuma gwe mbakoze eki kati nakino njagala nkitengazi okwogera n'okuvuma janjawo nakugamba tosobola kukwatagana mulabe wange aweyita mukwano gwange kikazi gwe wantama era wantama nkiddamu nze kikazi gwe wantamalako nesibako nze Ameria wantama obera tuma osobola kumpa reason ati kakati Ameria mbangi njogere nawe nogana otegera kiki ekyakutwale wannakati bwetweyongerayo ebya honorable Muwanga Kivumbi si birungi munnange Fred Lumbuye avuddeyo n'amulabula katubere nga tukuwa akatambi Nupu mu Uganda nakuwa security alert nenkugamba enamba yange eri mu public domain nkubire essimu wagaano gikuba which is okay. Watch out to your movements. Muwanga Kivumbi Vice President wa National Platform mu Uganda Muwanga Kivumbi nakuwa information nenkuwa security alert nenkugamba nti njagala confirming information ejenkuwa mu sources zange nga gwe kenyini okoze research wagaano okukuba essimu yange eri public domain nga nali sagala kiteeka mu public but kansuubire 1 week back either Mpuuga oba Bedi Bwanika waliwo yakubira essimu nga baagala bakusinkane essimu bagikuba baliro ddawa essimu basokola bakuba essimu nga nakuza omwezi 19 omwezi guno bali wa Muhoozi mu meeting ne baddamu nga 2 mu 22 bagikuba nga bali Kisozi. Muwanga Kivumbi oli musajja muna Uganda saagala otuukeko obuwulabe wabula njala kuga nti abantu boodiringa nabo tobamanyi bakukuwira essimu n'ogaana ogikwata kyebali bagenda okugamba n'okugamba alla yamanyi wabula nkutegeeza essimu eza omanyi abasajja Abannayuganda banyooma kasita kijja nti ani ayogera nti abali ku mitimbaga ate bana kibatudda njala kuga abasajja mwe muli safe nga muli mu parliament ani abalume babakubirayo emiggo that means you are not safe anywhere fena Bannayuganda tuli safe okujjako nga Uganda yonna enunuddwa ekyo nkigambye era kijje ku nze Owekitiibwa Zaake Francis Butebi
nawe toli safe oli ku list egenda okidnappingibwa very soon Zaake Francis Butebi oli ku list egenda okidnappingibwa very soon okujonga bakijjeewo omukyala Goreti Namugga oli ku list egenda okidnappinga very soon okujjako nga bakijjeewo Secretary General David Luongoya anytime nawe bakwagala okukidnappinga nenga information etwa kidnappinga yabadde mu meeting eyatudde wa Muhoozi ngenda kuzomwezi 19 nga bagala kola addition ku bantu bali makomera but fun enough katika bikuse Mpuga de Mapuga mu meeting gye mwabadde mu 19 mu makaga Muhoozi yakubuuzizza nti betwakutuma byonna biriruddawa wamuzeemu ki Wamugambye nti byemwatuma ebisinga obungi mbikozi wadde mbiganye okukola nti taski gye mwasooka okumpa ey'okwawulamu ekibiina nkyalinamu small obstacles oba nkyalinamu ebikyannemesezaamu ko katono naye kyensobodde okukolako kwe kwasaganya ssente ze mwampa nga nkosa ne security organs baani okugula emisango security team ya Kyagulanyi yonna eri mu kkomera n'abalabe tukyayagala okukwata ennaku z'omwezi ziri 10 eziri 25 Mpuga kuno kwoli Mpuga Abedi Bwanika ne Saako ne Mayiga mwe mwali mu lukolo kwata mukyali mu lukolo kwata abaana ba Kyagulanyi bonna bali ku security team nga 19 mwali mu meeting part of the money zibakuwa gwe muri mugoyina okukola era ogukoze ompulya bulungi nnyo part of the mission abantu bamenya wane sawa zino bemva okumenya wano it's part of your plan okubakwata twagala okubuzaako ku Nakingi Jacent waliwo omukwano gwaffe ayitibwa Nakaweesa Agnes Nabire Justin ogamba otya Idi Mubaraka Adija twagala okutumirako twagala okubuzaako ku Namutebi Darat kosana omwami Musisi Sesanga twagala okubeera nga ate tweyongera Calvin Kayanja alina kyagamba wano Asadamani Makebe my brothers sagala kumala mu maanyi jangu otegeere politics omutuufu era ndi omu ku bawagizi bo era bw'oba osobola okuntuukirira nze nga president w'abankuba kyeyo ngenda kuwa posters 10 kozi territory bavubuka abava ebweru okwagala okukyusa obulamu bwabwe mbawagira nnyo Asadamani Makebe amumanyi omuvubuka oyo yavudde mu kuleekaanira Dubai n'asuulawo omulimu gwe ogubadde guyimirizaawo maama we ne famire ye najja wano ng'alowooza nti politics kuleekaana ne yeesimbawo ebusiro amumanyi mugambe saagala agambe nti tetwamuyamba saagala agambe nti tetwamuwagira nze Calvin Kayanja ngenda kumuwa posters 10 ategeere kye bayita politics n'abalala bonna abaleekaanira ebweru mujja kulabira ku ono mutegeere obunnanfuusi n'obufere obuli mu bannabyabufuzi kubanga ekigenda okusooka okumugyamu ye kaadi nti batunda ntunde that is the reality bw'oba tolina ssente tosobola kufuna kaadi bawasenga kulanama naye avuddeyo munnange n'abaako byayogera ku Daudi Mugema Katonda omunaku tiyebaka luyimba lwakyaka nnyo buli muntu yali lwagadde nti Katonda omunaku tiyebaka luyimba olwamuleeta mu music wadde ng'ayimbye ennyimba nyingi naye luyimba lwetugamba nti olwakikuba olwakwata bannayuganda olwakwata abantu Daudi Mugema Mukama Katonda akuwa ekiwummulo eky'emirembe wabula basebo ne banyabo ba artist ba musician bannabitone mwenna nga mbagattidde wamu okufa kwa Daudi Mugema kutuwa kyakuyiga ki yalwala ne bamutwala ne bamujjanjaba ne bamutwala ettake ne bamutwala yonna gye bazze bamutwala naawona ne tuteekako amagulu okugulu nako ne kuwona waliwo eyamuwa amagezi nga naye muyimbi mukulu nnyo n'amugamba ddayo olabe maama okugulu kujja kuwona era yagenda okuva ewaffe ekyotera ekyampagi yavaayo ngaokugulu kuwonye basebo ne banyabo Daudi Mugema n'atandika okusabiriza era abadde mukwano gwa jeno nnyo mu kitundu ekyo ekyokusabiriza naye kituwa makulu ki twongera okukubiriza gavumenti ya Uganda nti ekituufu singa eneetuwa copyright
nayo ejja kulya bulungi nnyo ku biyiye byaffe bassebo ne banyabo mweno perspectives gyenjogeramu ya buyimbi bwe banaatuwa copyright buli muntu n'atandika okulya ku biyiye bye bamusician bagenda kufuna eddembe kubanga buli akozesa oluyimba lwe ajja kuba lusasudde era ng'afuna mulungi ekyokubiri nga tukyalajanira copyright bannabitone tufune ku mirimu emirala njagala mutegeere nti sente ensabe tiziwera sente ensabe kitegeeza bwe zinakugwako era ogenda kusala naye sente bwe zikuggwako oddayo n'opakasa oba obadde olina dduuka oba otunda binyeebwa oba otunda menvu oba otunda timugaya mirimu bannabitone era neebaza bannabitone abakola emirimu gyammwe ne mukola emirimu gyammwe ate ne mugenda ne mukuba endongo kubanga okuyimba kitone oba artist kiba kitone toyinza kuleka kitone ekyokufa naye kolayo n'omulimu omulala bassebo ne banyabo kinnumye nnyo Daudi Mugema okufiira mu loogi eggulu mukimanyi bulungi nti jeno yagoba bannabitone mwenna naga nti bannange mundeka ate nange nsobole okuweereza ebintu ebirala nga bye tukooye naye katulabe nga tufuna copyright bassebo ne banyabo abayimbi temwawulira ne mugenda maaso n'okusabiriza nsaba tukole omuntu ofiira awantu ngo oli genuine ekirala tuyambagane twabadde ku national center maiti yaluddewo okutuuka etuuse kumpi ssaawa 3:30 kubanga ambulance yafiiridde mu kkubo ate ne baweereza ambulance endala kati ye Masaka atuuseeyo ng'obudde bukyali ekyampagi ngamba ekyotera abantu mwenna abaliyo abasobodde okuyambako Daudi Mugema mwebale nnyo mwebale ddala nammwe abanajja okuziika nammwe mwebale nnyo nammwe abatuuseeyo abakozi ba vidiyo mbalabye Kiria Maxi ali eyo Fiction Douglas ali eyo n'abantu abalala bangi bali eyo Mulindwa Nagamanage ovuddewo ku makya n'abantu abalala bangi ab'enjawulo bassebo ne banyabo mbasaba bannabitone kwate akatundu ak'okukola tuve mu kusabiriza Katonda w'omunaku tiyeebaka kwata obunaku bwo okole nga tosabiriza bwete tambudde obadde mulabi mulungi oleka okumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba